Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omubaka wa Parliament abadde aweesa empiki oba oliyawo oba azanyira ebyobufuzi ku sayidi y'ekibiina ki National Resistance Movement NRM yeegase ku kibiina kya NUP mu butongole n'agenda maaso n'okuba nga ajjayo ate empapula z'ogenda maaso n'okuba nga yeesimbawo oba nga avuganya ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Era bingi ebibaddewo n'ebigenze maaso n'okwogera era awera nkolokoota agamba nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745538 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. asazeewo okwegatta ku sayidi y'abantu kubanga abadde akwatibwa nnyo ekinyegenyege naddala mu Parliament nga babaka ba NUP okuli akulira oludda oluvuganya Joris Nyombisakezi ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'asoosootula ensonga mu Parliament oba oliawo ezikwata ku bantu ba bulijjo ng'ate be bantu be bamu bagenda mu maaso n'okukulembera. Omubaka ono ategeezezza nti ye yeegase ku kibiina kya NUP okusobola okubeera ng'aweereza abantu be n'okutuusa oba oliawo eddimu ery'okununula bannansi okubaggyaho mu bukulembeze obwamusibira mu bwaka. Kakati ate ye omubaka amanyikiddwa nga Helen Nachimuli okuva wali eri mu Kalangala district omukyala omubaka omukyala avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate yayise eggaali mu bantu abagenda maaso n'okola ebikolwa eby'ekitujjo ngo n'agamba nti General Muhoozi ne taata we General Museveni basusse ogenda maaso n'otulugunya bannansi kwoteeka okubasibira obwemage era ng'agamba ebikolwa ng'ebyo ebyekko byandisaanye bikomezebwe mangu ddala. Lutamaguzi Semakula ayongezaayo ko eddoboozi ya Honorable Nachimuli era ku nsonga zezimu n'opwetongoza ate ogenda maaso n'okubeera nga basinkana abavubuka mu district ez'enjawulo ng'era kino eno kigenda gendererwamu okulaba nga batwala obukulembeze bw'abavubuka mu mbeera eyifaananyiriza bwetyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akomyewo mu ggwanga lyattu Uganda era wuuno akyankalanyiza ekibuga Ntebe kwoteeka airport wonna agenze maaso n'okubeera nga abaleka banyeenya mitwe nga endiga oba oliawo etenda enkuba. Yenzedeni abatuusako ensonga zisemasonga njagala okubeera nga basaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu. Vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiwaleka ejja kudduka ku misinde gya yiriyiri ate era mu ngeri emu nga gwe munundi gwe ogusosola ba vidiyo zaffe njagala oba nga nkusaba mwannyinaze muganda wange ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga okone mu kadaawo okagye mu personalize okateeke mu all osobole okufuna notification ku mboozi zonna ate zetugenda maaso n'okubeera nga tukuterayo ku mukutu guno Beyond the Newsroom. Njagala tandikire wano ku bigambo by'omubaka Nachimuli obiwulirize then ate tusobole okuba nga tweyongerayo obutereevu nnyo nnyini ddala. Alekeraawo oba alagire mutabani we n'abantu be balekeraawo okukwata abantu balekeraawo okukuba n'okutokyaringa abantu psychologically, mentally ne physically balekeraawo okulwanyisa eddembe ly'obuntu bo bennyini lye bakkiriza libeerewo mu ggwanga. Ekisembayo bwe baba tebaagala opposition mu ggwanga batubuulire tubiveeko bafuge nga bwe baagala paka bwe balifa. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Ebigambo by'omubaka Nachimuli oyinza okubiba n'ogamba ng'akoze statement ey'ekito ennyo but omanyi mu Parliament eno ey'e11 abamu ku babaka bensinga okwagala n'okukkiririzaamu n'okuwuliriza nga balina ensonga ze boogera ye mubaka omukyalo ono Nachimuli Helen agambye nti ebikolwa bino ebyefujjo bye bakola ku bannansi ebyo batulugunya n'okugenda maaso n'okuba nga babawamba ne babateeka mu basement ne babakola buli kimu bisaanye bikome bunnambiro. Bwe nga gavumenti teyagala opposition oba bibiina bigivuganya boogere baveeyo bagambe tetukyetaaga opposition ffe katukulembere mpaka we tulikoma aye bwe tulikoowa tuli bakwasa eggwanga lyammwe nga tumaze olinnyeka gye tumaze okubeera nga tulinnyeka. Ene oyinza okulowooza nti statement z'omukyalo ono akoze statement ey'ekito naye nga ddala lwaki politics akutuuka okuba nga agula obulamu bw'abantu n'obusaanyawo okutuuka ku sseeryo nga ne ku ssaawa y'olwaliro babanja kibalama teri amanyi mayitirege tewali komera gye baali bagambye nti baali bamulabyeko n'ebirala ebiringa ebyo. Kaakati bw'owulira ebigambo nga bino oyinza okuba nga obijjamu ate omulamwa bw'oba nga
otegeera bulungi kati nga nkwa ku bigambo bino bya mubaka amanyikiddwa nga Honorable Lutamaguzi Semakula. Nsabane Jeno Museveni nga maliriza mukadde kana abantu bali bubi nnyo mu ggwanga lino abaana be NUP be mwateeka mu makomera ba Edi Mutwe Bobi Wine waliwo n'akavubuka kano bambike nabadde mmanyi nti baakatenaku kwe baawamba simanyi mu Dubbala kabeerangako nnyo ku social media naku n'abalala be muwambye nga bw'obeera ekkololo ne muwala wo ne famire yo ne mukyakala ne mudigida ne muli ebitumbu abaana bano kituluma okuba nga mubaggalidde mu makomera gwe Museveni ng'okimanyi ekyakuleeta ewaffe mu nsiko eruweero nde nakaseke n'oleka abantu emitwalo 80 n'okusukkawo nga bafudde nga ne bajjajja bange baalimu ne bakitange ne baani n'ababalala bonna nga bateekawo emirembe ne kati okubanga abaana be NUP bonna bajjuza mu makomera abamu bafudde bannamwandu bamulekwa era nabadde nsuubira nti ne mu kwetondako nga weetonda bino bye nakulabye ekkololo nti n'abasiraamu ojja kubeetondera ekyo nkisabye nga nze Lutamaguzi kuba n'abasiraamu mubayisa bubi nnyo buli akwatibwa Juma Ibrahimu Abdu mbeera eyo so mu kwetonda nako nabadde nso sebo neyanziza nnyo mukama wange omukisa guno gwompadde nkimanyi ffe mu parliament sebo Juma otera okubaayo nnyo ezo bazita matter of national importance right honorable speaker bwakulaba ng'ozisaawo akuliriza without interruption tera nsanyuse nnyo n'okusinkana omukulu ono ebigambo bya Lutamaguzi. By the way, it might not be my first time oba kiyinza okuba nga sigwe mulundi gwange ogusoose okulira Lutamaguzi ng'ayogera in a humble manner mu mpisa ey'obuwombeefu bweti nga mukakka mukale ekigenze ewala nga aliko submission gyagenda maaso n'okuwaayo. Manyi waliwo yaŋŋambye okola ensobi otabika oluzungu mu Luganda nga oluzungu lubi. Anyway, naye mu bukakamu obw'ekika ekyawaggulu Lutamaguzi Semakula agamba mwami Museveni abaana baffe be wakwata bamadubala ba Edi Mutwe ba Bobi Wine machete wuyo agenze emyaka egi lwaki tobata bazza musango ki nga babuliwako n'emisango gye babateekako emituufu nti gye gino ne babassa mu mbuga z'amateeka oba oliawo emisango gye bakemu vi. Lutamaguzi agamba lwaki abaana baffe tebagenda maaso n'okubeera nga bateebwa. Anyway, submission ya Lutamaguzi yagamba nti mu kaseera kano eno nga twolekera 2026 ebintu ebyefaananyirizaako ko nga bwe bityo twandigenze maaso n'okubeera nga bikolwako era nga oba oliawo birowoozebwako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator Bobi Wine olunaku lwajja ogenze maaso n'okubeera nga akomawo mu ggwanga lya Uganda era nga ebimu ku ebyo ebyalabiseeko wali ku kisaawe oba ku airport Entebbe kwegenda maaso n'okubeera nga freezing ekisaawe ekiramba buli omu nga atunula adduka abanona selfies nga bazinona nga bagenda maaso n'okubeera nga bamwaniriza. It was really such a great and a nice reception. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyageze maaso n'okuba nga receiving ku airport nga ava wali erino mu ggwanga erimanyikiddwa obulungi nga erya Morocco gye yabadde agenze nagambye retreat yabadde ennaku 3 okuva nga lumu paka ng'ennaku z'omwezi 3 bw'atyo bwe yagenze maaso n'okubeera nga ate embeera eyo nno bw'etyo ng'agenda maaso n'okuba nga akomawo era nga bw'ogenda maaso n'okuba nga olaba ku butambi obwo bwengenze maaso n'okubeera nga nkuteerawoko awo era agenze maaso n'okubeera nga awandiika n'ategeeza bw'ate His Excellency Bobi Wine safely back home from Marrakesh, Morocco. Many thanks to the Mo Ibrahim Foundation for the invitation to this very important and timely conference on governance. Looking forward to sharing the many ideas learned with our people as we struggle for an opportunity to implement them for the betterment of our nation. The struggle continues. Bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine the Ghetto Gladiator
bwatyo nno bwagenze maaso n'okubeera nga ate yategeeza ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo okuli X, Facebook n'emikutu ate emirala. Gyonna nno teyatambudde yekka, wabula yatambudde ne Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga David Lewis Lubongoya bwe bagenze maaso n'okubeera nga ate ba atendinga butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini nzikiriza ate tugere mu nkuwe omukyala Honorable Brenda Subi eyagenze maaso n'okubanga ate yeegatta butereevu nnyo nnyini ddala ku kibiina ate ekimanyikiddwa ng'ekya National Unity Platform nga badde munnakibiina kya NRM. Kankuwe story eno atugere maaso n'okubanga tugiwuliriza then ate tusooke tubifune nga bwe birina ttambula. Wuliriza. Atuvaamu dda tebakyali bannaffe nga bwe twali tulowooza nti ffenna tuli bannankyukakyuka. Muna NRM asinde Brenda Subi eyaliko omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Iganga nga kati akadingidi akuutaka NUP atubuulidde nti emivuyo egifumbekedde mu NRM gye gyamugjeyo yeegatte ku bannankyukakyuka abateese ebinyumira abantu be. Ebbanga ly'owangaalira mu bantu nga ideologies zaabwe tezikyuka, day 1, day 2, day 3 nga tolabaako kikyuka. Oba olina okunoonya wali ebikyuka naawe otambule n'ebikyuka. Eyalimu na NRM Kayingo Haji Rubyayi Idi Kisiki eyakavuganya ku kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi North emirundi 3 nga bbaasi ya NRM agyeko okukola agamba nti manvuuli y'empagi kwe yeekutte. Naliwo NRM n'entulugunyizibwa nnyo embonaabona gye nabonaabona nga ndi mu NRM n'abalala bajja kuvaayo ate bakyajja kubanga NRM sinzadde. Very indisciplined. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja ne muna NUP Lubowa Sabina Javira kati be batambuza enjiri ya NUP mu kibuga Masaka era bawera. Constituency ya Nyendo Mukungwe ne Masaka City as a city ne region buli NUP webadde ne candidate oba webadde n'omubaka tugenda kusigala ng'ebifo ebyo tubirina. Ebya kamisona ekibiina yakivaamu dda kati yabadde akakasa bukakasa bwe yakoze ekibiina kye yadde akakasa bukakasa so kati ffe tuli ku bya NUP. Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP nga akakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform kagenda maaso n'okubeera nga ka receiving era abantu abateekamu okusaba kwabwe n'okubeera nga batwala forms okuzijjuza okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Bana NRM babiri abalabiddwako nga bagenze maaso n'okubeera nga banonayo empapula. Naye njagala tusimbe nnyo essira ku mukyala amanyikiddwa nga Subi Brenda. Awo nno omukyala wa Iganga City. Omukyalo ono yagamba inti ekibiina kya NRM kibadde tekikyuka nga tekina byekikola bipya nga ideology zaakyo ze kirina ze ziri eza 19+. Agamba kati ensi ekyuse nnyo omulembe omutebi guno gwetaagamu abavubuka abayiiye ennyo okusobola okubeera nga ensi engeri gyedduka ennyo n'okubeera nga ekulira ku speed yeetaaga okubeera nga ogikwasa oba oliawo abavubuka bagende mu maaso n'okubeera nga bakola ebyo ebirina impact n'ebigatta ku ggwanga lyattu Uganda. Era ng'agamba nti ebyokulabirako bingi byafunye n'okulaba ababaka ba NUP abagenda maaso n'okubeera nga bateesa ebyo ebigasa abantu baabwe nga bw'otunuuliramuko nti NRM teyikyali kipya na kimu kyegendagenda maaso nakubeera nga ekola yadde ogenda maaso n'okubeera nga eyongerako kubanga ebiremye emyaka 40 tobisuubira nti biyinza okuba nga bitererera myaka 5 gye basaba emirala oba oliawo emyaka 10. Ng'agamba nti ekyokola kirimu kimu kyokka kyasazeewo kwe kwegatta kwa Ambulera era naawe n'akusaba munnayuganda gy'oli tiikinga Ambulera tiikinga Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka b'NUP oba oliawo osobole okubeera nga otereeza future yo ey'enkya. Era mu bigambo bye bimu tikizibu nnyo okubeera nga otegekera future abantu gwe wonaakoma. Imagine omuntu wali mu myaka 8 ategekera gwe owabiri future gy'onaabeeramu mu myaka 4. Ekitegeeza yajja aba alina emyaka 10 mwaga. Kirowoozeeko bigambo bino si byange bya muntu ssekinnoomo. Kaakati nno mu kibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero SGA David Lewis Lubongoya kwoteeka ne Deputy President wano mu Buganda amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi bavuddeyo munnaye ku nsonga ezogenda maaso n'okubeera nga ate batunnyonnyola butya bwe bagenda okwasaganya ensonga z'abavuka. Sooka owuliriza ebigambo bino bya David Lewis Lubongoya.
Sabiteno yenyini abavubuka baffe tugenda kubanga tubasinkana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mujja kulaba nga tusinkana abavubuka mu constituencies ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Tugenda kuba tusinkana abavubuka mu districts ez'enjawulo. Era mabamawulire tujja kubasaba mugoberere activities ezo kubanga ku lw'omukaaga lwe tugenda okutongoza campaign y'akalulu k'abavubuka. Naye tetugenda kutongoleza wano wabula tugenda akalulu ako twagala katongoleza mu constituencies ez'enjawulo oba mu districts ez'enjawulo waleeyo. So njagadde bategeeza poliisi twagiwandiikira ne tubategeeza ku nteekateeka yaffe eyo ey'okutongoza campaigns z'abavubuka ezigenda okuba nga zitambula akalulu ka 19 era twagala abantu bonna bonna abawagira NUP abakkiririza mu nkyukakyuka basobole okwewandiisa tugende mu maaso. Ensonga ndowooza ngivuddeko. Ebyo nno bye bigambo bya SGA David Lewis Lubongoya ku kalulu k'abavubuka era nga n'okwegamba ku luno bagenda beera nga basimba muntu ku muntu ku buli mutendera basobole okuba nga obaolyawo beetegekera okukwata obukulembeze. Kakati bino nno bya mubaka amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi ate nga ye Deputy President wa NUP mu Buganda Region. Wuliriza. Olunaku lw'enkya nga SG bayigedde Secretary General ne Deputy President ffenna tukunga abavubuka mu buli constituency tusobole okulaga nti Uganda tugirimu era egenda kubayo abavubuka mu kiseera kino n'ekijja. N'olwekyo abakulembeze bonna bonna mu Buganda ne mu Uganda yonna in particular Uganda yonna olunaku lw'enkya olw'omukaaga ffenna tugende ku constituency ku bifo bye tusazeewo okugendako tubeerewo tunokyere campaign y'abavubuka. Sisuubira muvubuka mu Uganda kumulaba nga agenze mu layini ya NRM kubanga omuvubuka oyo aba aliko ekisobo kinene. Baba si mugezi nnyo abaliko ekikyama kubanga emyaka 40 ana artist nze zaake azaako nomulezi muto nabaana bazedriga abalala abaliko ku myaka tuyinza okugamba titujjukirako ku mundu ezavuga nezaako ono tamanyi sabasaba ayigesi ne Secretary General naye tamanyi sabasaba naye bati zedriga amanye mundu gye bayita ki sabasaba. Kakati bano abazaalibwa ku mulembe guno ne balaba Uganda ng'edda emabega emyaka 47 emirimu tewali abantu baavu okusoma omala kutunda kibanja mukadde obwalwala olina kutunda kibanja kyo bw'omala okusoma ekikulindiridde olweggulo lwaleero kwenoonyamu kwekolamu mulimu ofune ka tiketi ogende mu desert ey'Abawarabu mu musana ove mu nsi ennungi ogende ofune ekyokukola ki ekyokulya. Kati omuvubuka ng'awo Museveni yakutuusizaawo sisuubira muvubuka yenna alina buzira bwanjawulo ogaa nti asigalewo. Omusajja omutwali mu World Bank meeting n'agamba nti omulimu gwe guba gwa kukakasa nti nina omulimu nga siina lwaki osigaza omulimu. Ebyo nno bye bigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi. Ensonga mpanvu yagamba teriyo nsonga eyinza kuwagiza NRM gwa muvubuka nga ye mu gavumenti yemwerese ebbula ly'emirimu n'okuteekawo embeera efaanana bwetyo n'okubanga evuga Uganda okugeza emabega nti eyimba luyimba nti tugenda mu maaso tuvuga livansi oba tugenda mu maaso eggwanga lyattu okudobonkana liti. So bwe bityo ebigambo ebyo sijjagera basala kubeera bitematema oba olyawo okusukka awo. Munzikirize mbasabe ekintu kimu gwalina bizinesi gituwe tugirange tukwasaganye ensonga ffenna. Yenzedde ni abatuusaako amawulire ag'enjawulo mbaagaliza bye munjagaliza abaana ba maama tusinkane ng'ate Mungu atukkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.